Sigara kuya mbere yana wetu itegera biza no kunzite. Ara ukabira ati. Ulo kubonda biyeko. Bonda bino no kali. Obukuma lucha. Toka abatuse. Jakuya. Bali longo sisi batugambe wesi babyesibe abana bababo kwabazaala simanyi yabansi kale tata ngola bino mpumba okaya muganda wajeni bana yambe juba waliwo amaka agali gazimbibwa yali yagazimba oluvannyuma lwa mama waffe okufa. Mama waffe okufa twalina amaka mwe tubeera naye yatuleka tuli bato. Kati muzeeyi waliwo ekibanja kyali kiri wansi mu mwalo olusuku lwa maama. mwanyaze funa ebifaananyi ejabula waliwo ekibanja ekyali wansi nga ekibanja ekyo mu mwalo olusuku lwa maama era owalira ebijjayo mama nga amaze okufa. Kati muzeeyi n'atuyita natutula naye n'atugamba mbadde mbasaba. mama oyo mukyalo Regina gwe yasooka okuba naye. Muzeeyi n'atutuuza ng'abaana abakulu n'atugamba nti mumanyi nti mama wamwe abalese bato ate siyinza baleka mu nnyumba eno mwekka naye mbadde nsaba munzikiriza ekibanja mama wamwe mwabadde alimira nzimbewo ennyumba bwe mmala ndeete maama wammwe ono oyo mama wabo abaana muteeke mu nnyumba eyo nammwe nombajjeyo mujje mubeere muki mu nnyumba eyo abalere ne baganda bamulala bennina ebbali makole ki mu kukkaanya tukezeraya ne muzeeyi n'amuleeta. Kati muzeeyi okuleeta omukyalo oyo twabeeranga wera nga tuba ku ssomero tutuukira mu makoomu n'abaana abalala. Kati muzeeyi bwe yalumibwa kino ekirwadde jjukira twali tutasukkula tuvuddemu tugeze tunoonye 10 nzeeyi mukulu wange ne kino ekiwala kibbiri maama n'asigazawo abo abaana abato ne bawala be. Kati bwe yalaba nga muzeeyi embeera enafuye n'ateekawo embeera etulugunya muzeeyi. Kati abaana b'oli omukyala okuli Ale ne Agnes baali basoma mu Kisulo. Agnes ne bagenda bamugoba ku ssomero Ekisulo ng'abuuse ebikomera agenze mu ndongo. Kati omwe taata anyiiga n'agamba oyo omukyala nti sinza akkiriza mwana we okutuula wano ng'abaana bala basoma agende ewa ssengaawe. era omwana ngambe mbu omwana yani Aleni angayo ne yamukwata n'abasajja emende mmeka n'agana omuweerera n'oga omusajja amuweerere awayiriza St. Lawrence bamukwata n'abasajja ku siniya 4 okukola siniya 4 nemuvuganga buvuzi buli mutwala ku bibuuzo ne bamugobera ddala siniya 5 ne mutwala Kisubi n'akola siniya 5 mukaaga aligestaringa n'abooka ekikomera ky'Ekisubi n'agenda mu ndongo ne bamugoba Agnes ne muleeta ku ssomero erya Verona ne bagamba oli muleeta nga zekola ki kubuuzo ye Agnes Aleni yaŋŋambi wamukwata n'abasajja emirundi 2 nti era n'oga omusajja amuweerere nedda bateekawo embeera y'okunyonoona. Nze sikiriza mwana wange butasoma nga babaana obadde nkujira nembagamba nti engeri gye bamugobye Ekisubi ate nga yaregisteringa Kisubi kati tajja kutuula awo katumutwale ku Verona. Nsaba omusomesa wa Verona Mwami Kabanda nanzikiriza nemusasulira mba ndi wano neebasi nga Kabanda nkubuliridda wa konzi yankuwa mbakutte batutene ku poliisi n'abatwala ku kapoliisi k'Emutundu waliwo kasozi awo waliwo kapoliisi akaaliwo
nenkubira mukyala wange ono ntawanya ngamba yaye watudduke ku poliisi bannange omukyala wange oyo yakwata embooko Kabanda nakwata embooko nange nenkwata embooko ne tukuba Agnes kibooko n'akalenzi kamakanika kalinga na lukolongo wali embaga manedda omulenzi w'abandi mujja kumukuba mu mutima muleke niba kuba Agnes nakoma okusomero n'asoma ebibuuzo bwe byatuuka eby'ekisubi twavuganga muvuge omuntu wali kisubi n'abakola n'abamalako kati musayi I think nti tetwagala kwogeza nnyo tukulaba situation gy'olimu twagala twogere ebitonotono osobola okuba nga ate owummula oba otulabe tukuyambe tutya naawe oyagala tukuyambe tutya accordingly ku baana story gye bampa baŋŋamba balina ebyapa 6 si 6 balina bimeka 7 ki ekiraga nti 7 akatabo kalida ne mukooti yabiteekayo nemukooti yabiteekayo ebyapa biri mumanya gani ebimu biri mu manya gange naye ebirala tulimu 3 ebirala ekirala ndimu nzekka byolimu wekka biri bimeka ekyendimu nzekka kiri kimu lwaki tokitunda akirina ekiteekako ne caveat batugamba tekiriko caveat olimba kweri nva kusaakinga empigi ogenzeeyo kati nkubidde saveya n'agamba ku ebiri naye nga kyapa kyo kikyo nekyo kiriko ebintu bino bibi ogwa byekolera nze nga bondaba natandika 82 ngandi mukulimu nze nabyekolera nenfuna omukyala wange Regina Zaina ye mukyala yasooka namujjatolo nga gye nsuubulira mukulu wange naafa yali ekisolo abazadde ne bangamba nti basobola kubeerayo bokka nangamba wasizaayo omukazi omulala niera nepasizaayo nantawaanya ekisolo naye nga Regina omuyina Regina ye mukyala wange yasooka era yazaala baana bange bakulu omwana omukulu wa myaka 34 ku byapa bino kuliko byewakwa ne Regina kumbi twabikola ffenna naye nali sinafuna byapa nalina ndagaano nali mwavu basobola kukola byapa naye nga nguze endagaano kati Regina ne kamukama nankuba omuggo onafunira akasente kukola ebyapa n'afa kati bwafa nintandika okufuna akasente kakati nendwala ng'amaze okufa Regina ye mama w'oyo ye mama woyo omuzaalamu abaana bameka bana omu n'afa ono mukazi akusumula omuzaalamu abaana bameka bana omu n'afa abaana bo abato abasembayo ba myaka emeka abasembayo wa 14 wa 14 aliwa babeera na wano Paulo ye mwana ki nze ku mama Paulo maani Albert aliwa bebana abaana bo Albert ne gundi babano Gilbert yaliwa ku mwena Gilbert yegwe ate gundi yani Albert bambi bana batate balungi bato mama wa baba naliwo lwaki bana abawala bangamba mama bwe yagenda lwaki abawala bo bagamba mbu abaana bakwe katoboogera mukiraba abaana bagambye abaana bakwe katoboogera omusajja abaana abeeyogeredde abeera nabo mukiraba njagala tudde ku fact bagambye nti omusajja akweka abaana abo taboogera ko mukijjukira abaana baba P7 oyo kuzimukaaga ani ku baana batasoma olina ko atasoma tiwali okujjako aboyo omukazi Charles wa myaka ndowooza 19 abiri Charles aliwa wano Charles oyo omukazi Lukundo 18 years wa bajende ono mukyala ntawaanya kati bwe batandika zino entalo ne bamujayo wa Kabanda nze nali musomesayo wa Kabanda ne bamubuuza Kabanda Kabanda batatwala buwunga
ng'asomera ku bungo mwana oyo. Era oyo mwana yali agenda kuva mu ssomero ne mugamba nedda ng'ayagala koosi. Ne mugamba sooka osome mukaaga ngenda kutwala Nairobi osome koosi ya tractor. Nga tukkiriziganyiza ne bamubuuza Charles. Ngagenda okumulaba ng'ali mu mapoliisi. Muganda gwe bayita Jeni yaliwa eyabba edduuka lya mukazi. Yali bangenda kunyonyola. Senga wa. Senga. Yegwe Jeni. Senga sembera wa. Yegwe wabba edduuka. Ekiyaliba. Yangu. Edduuka liziwa. Kisigula. Kyalikola. Omukazi yalivaamu atya. Okay. Ebyapa bino ngambye ebisinga kumpi byonna bikola ne Regina. Proti nasinga kuzikola ne Regina bwafa nga nfunye akaseera nentandika okuprocesinga ebyapa ebyo. Era endagaano z'ebyapa ebyo nzirina. Kalina eyo gye mulabye ekisigula wamutuuseeyo yagigula ne Mary Mutyaba. Endagaano emirundi egi ekyapa kyayo nakakikola nga Regina afudde. Oyo kuliko manya ganna. Kukyapa kikuliko nze n'oyo omukyala namuteekako. Oli yafa. Ono. Lwaki wamusaako? Anti ng'afudde nga nange ndwadde nga baana bato ng'ate naana abalabirira nga n'ettaka lyange lijja kubula. Otegera? Lwaki yamusanga ku byapa? Era bw'otunuulira ebyapa bino yakikola mu mukwano amukulumirirwa abaana be. Singa nfa ndwadde oli afudde singa nfa. Nali singa gwendikako abaana bange nga bato. Ate ewaffe ekisolo tetumanyi byapa kyeki. Ozaala ebimongwa mukama waate wakusasula. Okitegedde? Ekyapa ekirala ekiri wakati ekyo kiriko amaduuka nakigula ne mutwe wange ng'avudde London n'akakigula. Mukyala wange Regina akoze ki? Afudde. Ewe mwazimba ekyuma wagulawo naani era wajja wate okuba